ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748935 Ab'emikwano balamusiza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo era Mukama yeebazibwe oyo asobozesezza okuntuusa akaseera kano nga nsobola okubaako kye ngabana naawe. Olwaleero ino audio ngikoze essaawa ziri 10:03 budde bwa kawungeezi era ennaku z'omwezi ziri 12 omwezi gwa Januari omwaka 2026 nga ndi omuweereza wa Mukama Muwanguzi Jacob, omusajja eyagaana okolera sitaani n'obwakabaka bwe n'ensalawo okugoberera Kristo ng'omulokozi wange kubanga ye lyakubo n'amazima n'obulamu. Era ebigambo bya leero bye ngenda okwogera bikoolerako Omwoyo Omutukuvu abimaamire era bibeere bitukuvu eri ggwe abiwuliriza, bibeere nga bisaanidde era ekibireesezza kibeere nga kituukirira eri ggwe anampuliriza. Era nkoowola omusaayi gwa Yesu Kristo okubimaamira, okubikuuma, okubyawula ku maanyi g'omubi sitaani n'amagye ge baleme okubibba wadde okubibuzaabuza. Mu kaseera kano nsaba ompulirize bulungi ggwe ali mu nsi eno ey'abalamu. Gulawo amatu kubanga eno mmere ya mwoyo era erina kyezze okwongerako. Abantu abali mu nsi waliwo bye mutamanyi, naye lwe mwekuumira mu butamanya mubeera muwadde sitaani akaaganya okubafuula ennyumba ye. Naye ggwe yalokoka n'omanya amazima, yambala amaanyi oyongere okukenkukira ddala n'okutegeera ky'osaanidde okutambulirako. Ate ggwe atannaba, zibuka amaaso ozuukuke ove mu tulo, ove mu butamanya odde mu bategedde ate olekeyo okwonoona. Ate naawe eyalokokako oba eyakkiriza Kristo n'omala n'obivaako, ddamu oyambale amaanyi onoonye amazima ozze bujja obulokozi bwo kubanga obeera okyalina akakisa akakuweereddwa y'ensonga lwaki oli mulamu. Kale okwetooloola ensi yonna waliwo by'osaanidde okumanya, so olwali tugenda kukozesa ekyokulabirako nga tandikira ku Uganda nti kaseera ka kumanya mazima. Mazima googera gawulirize kubanza ayogera nze ndiwo ku lw'amazima n'obwenkanya n'obutuukirivu. Era n'abalala nabo balina seeti yaabwe oba ensengeka ey'enkola y'emirimu Katonda gye yabasindika ku nsi eno okukola. Kati nze ndiwo ku lw'amazima n'obwenkanya n'obutuukirivu. Kati ku lw'amazima bino ebigambo nsazeewo mbikuwe obiwulirize era obeeko ky'okolawo. Ekyokulabirako ye Uganda yaffe nti kati mu Uganda obwakabaka obulimu mu kusooka bwali buliko amaanyi amasukkulumu aga Katonda kubanga ensi yali tennaba kujingawazibwa. Naye kati obwakabaka obuliwo mu nsi obusinga bumaamiddwa sitaani n'emyoyo gye emibi era ekyo Uganda tekigijjaamu. So n'obwakabaka obuli mu Uganda kati mu 2026 bwayingizibwamu ekisigo ekya sitaani nga kisinziira mu seti ey'Abaluminati awamu n'ebirala. Era obwakabaka ababutuddemu nga kati tebakyali bakabaka wabula baafuuka bawanika b'ebifo ebyo ebyalekebwawo ku lw'obwakabaka ez'ebyobuwangwa mu nsi yonna. Naawe Uganda ekyo kiba tekikujjaamu. So era obwakabaka ababutuddemu nga bakabaka baafuuka bawanika ba sitaani n'amagye ga sitaani okuyitira mu sekitisi ez'enjawulo omuli eza emizimu, emmandwa, ebitambo ne Baluminati ne sitaani direct awamu
n'amawanga ageetoolodde mu nsi yonna. Amawanga okugoberera Sitaani kweyongedde. Kati amaanyi ga Katonda abantu bagenze bageeyambula, era kati amaanyi ga Mukama gagenda gatuula ku bantu buntu mu bifo eby'enjawulo okwetooloola mu mawanga ag'enjawulo. Kyokka ng'emabegako Obwakabaka bulamba bwasobolanga okumanya nti Katonda bw'ati ne bumugulumiza. Nanti ensi oba nga bonogamba nti eggwanga Uganda oba ensi Uganda yabeeranga emanyi nti Sitaani aleeta ekibi mu nsi nga bamwejja kubafuba okumulemesa. Naye kati abantu baanafuwa era Sitaani atambula kyere mu mawanga ag'enjawulo. Kyova olaba bannabbi b'obulimba bangi. Obutakkiriza mu Katonda bweyongedde. Amawanga matono agakkiriza nti Katonda omulamu muyinza wa buli kantu nti ye Katonda waago. Okukyakala kweyongedde n'okwonoona. Okweyagaliza kweyongedde. Okukola obubi kusinga okukola obulungi. Abantu bazze mu kwerabira Katonda ne badda mu kusembeza Sitaani awamu n'emyoyo emibi egiri mu nsi. Abantu bali mu kunoonya maanyi mu nsi. Abantu bali mu kunoonya bugagga. Abantu bali mu kunoonya buyinza okwetooloola ensi yonna. Kabeere mukazi, kabeere musajja, bali mu kunoonya maanyi, bugagga na buyinza. Bangi bavudde ku Katonda omulamu, omuyinza wa buli kantu. Bagoberera byabwe nga bonoona ebiseera. Era zikyali essaawa 10:37 budde bwa lw'egguloggulo olunaku lwa Mande, ennaku ziri 12 omwezi Januari oba omwezi ogusooka mu mwaka, then omwaka 2026, omwaka gukyali mupya. Era tukyeyongerayo mu maaso n'essaawa ey'amazima okugategeera. Naye mutegeere bino, amawanga agasembeza Sitaani geeyongera amawanga agasembeza Sitaani okuba omukulembeze waago gongera okwesembeza obwakabaka bwa Sitaani, era amawanga ago goolekedde ekyambika eky'okubonerezebwa omukono gwa Katonda olw'okuteeka okutegeera kwabwe mu mukono gwa Sitaani ne bafuula emmeeme zaabwe ezaatondebwa nga ntukuvu ne bazambaza ekikolimo olw'okukkiriza okugoberera Sitaani n'obwakabaka bwe. Anti buli lw'oyonoona obeera okkaanyiza wamu ne Sitaani era oyambala ekikolimo eky'ekibi mu maaso ga Mukama ofuuka atagwana na kutunulwako. Era awamu n'ekyo ekigenda okuleetera Katonda okubonereza amawanga kwe kutandika okukola ebibi ebifaanagana nga buli w'otunula kye kikolebwa kye kimu, okugeza ng'ensi yonna eri ebisiyaga. Mu Uganda nga bali ebisiyaga, mu Amerika nga bali ebisiyaga, Canada bali ebisiyaga, Vietnam, ng'ensi yonna eyina okukkaanya kw'ekibi nga kuli kumu, nga bonna bambadde entegeera emu ey'okutya Sitaani n'okumugulumiza. Kati kwekyo oluvannyuma okwonoona kubeere ku nsi yonna. Kasita munaalaba nga buli w'oyita bali ebisiyaga okwetooloola ensi yonna, bakola obwamalaaya okwetooloola ensi yonna, obutirimbuzi nga buli mu nsi yonna, okwonoona
kuli mu nsi yonna, n'ababadde bamanyi Katonda nga babivuddeko okwetooloola ensi yonna. Awo okutandikira ku mawanga ago agaliba geekutudde ku Katonda walirabika obusungu bwa Katonda. Awo ensi yonna bw'eryekutula ku Katonda n'ababadde bamwagala nga bakendedde, awo obusungu bwe bulyoke bukke ku nsi yonna. Nga tebunnabeera mu nsi yonna obusungu bwa Mukama, eggwanga erigenda okugulumiza Sitaani nga livudde ku Katonda lirirega ku busungu, abantu balibiyita bya kusaaga era tebalifaayo. Tukyeyongerayo mu maaso n'okumanya amazima. Obudde ziri ssaawa 10:45 budde bwa kawungeezi, nnaku z'omwezi 12 mwezi Januari oba ogusooka mu mwaka 2026. Akuweereza ye Mwaguzi Jacob, omusajja ali okulwa amazima n'obwenkanya. Ensi nga yeeyongedde okwonoona, abantu mu nsi yonna baliba bassa kimu mu kwonoona. Awo ensi yonna eriraba obusungu bwa Katonda. Mukama Katonda asanyukira abamwagala, wabula buli mwoyo ogumuvaako anakuwala. Kyokka eggwanga eritamuliiko nga terimwagala alisunguwalira era aliboola. Wabula ensi okwonoonera awamu nga ensi yonna emuvuddeko, kimuleetera okussa obusungu bwe. So ensi bw'enaasigala ng'eyonoonera wamu, obusungu bwa Katonda bugenda gikkako. Katonda alina omwoyo omulongoofu. Yatonda omuntu n'amuteekamu omwoyo gwe yassa mu muntu gutandika muyonjo, nga mweru, nga gutangalijja. Awo Katonda abeerawo nga amaamidde omwoyo omulongoofu. Naye oluvannyuma omwoyo bwe gunafuwa ne gusembeza Sitaani, kufuuka mubi mu maaso ga Mukama Katonda. Era Katonda omwoyo ogwo ogusembeza Sitaani aguvaako, kubanga gwambadde ekizikiza oba gwambadde omwoyo gwa Sitaani. Omwoyo gwa Sitaani gwanzikiza nsa eri oyo yenna agulina. Kubamu akafaananyi nga eggwanga lyonna lirya ebisiyaga. Kubamu akafaananyi ng'ensi yonna erya ebisiyaga. Ng'era eggwanga erimu nga lyenyigira mu bussi n'obutemu, oba Katonda awantu bwe watyo abeerawo. Mu ggwanga bwe lityo awo tajja kubeerawo. Era nedda awali okwonoona okwawamu mu ggwanga lyonna, Katonda abeera wala n'eggwanga eryo. Era kati kubamu akafaananyi nga ensi yonna n'amawanga agatuulamu, nga ensi yonna erya ebisiyaga, nga ensi yonna n'amawanga agagirimu bonna basinza Sitaani, nga tewali asinza Katonda. Omwoyo wa Mukama awo ava ku bantu n'asigala ku bitonde ebirala. Awo kye kigenda okuleetera Katonda okubonereza ensi yonna. So twagale Katonda nnyo 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 awatali kukoowa. Abampuliriza mwenna, session eno ngiweereza abasobodde ogigobera n'ogigumiikiriza. Era nsaba omwoyo wa Mukama ayongere obbalungamya n'omusaayi gwa Yesu okusabika ebigambo bino bye njatudde, kubanga birongoofu, era nzikiriza gye muli ti Katonda ajja bikkiriza nti birongoofu.
ate bibeeko kye bibakolera. Ayagala okumanya ebisingawo ojja kufuna ku nnamba y'essimu eri 0703 8853 19. Mukama abaagala nnyo, kyova olaba akaseera kano obubaka bubatuukako era akikola lwa nsonga. Mukama abeere nammwe. Sigadde ndi omweza wa Mukama, Muwanguzi Jacob, omusajja yagaana okolera sitaani n'obwakabaka bwe. Amiina. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwamu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.